Abalabizi 39 mu ggwanga bakungande ku Reza Training Conference Center okulungamizibwa ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala ez'ettaka. Olusiisirano lwetabyemu ne Judith NABAKOOBA, minisita w'eby'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga nga Ssaabalabirizi Dr. Samuel Kazimba Mugalu yakulembeddemu abalabizi 39. Abalabizi baloopedde minisita ebibasoomooza nga biva ku nsonga z'ettaka. Ssaabalabirizi Kazimba asinzidde wano n'ajjukiza gavumenti nga bw'erina okubaddiza ettaka ly'omu Ndeeba okuzzaawo ekkanisa ya St.Peters yamenyebwa abadde gigenda mu myaka 4 nga mu kiseera kino abakristaayo basabira mu kibaati. Tusaba ensonga ebagikoleko kubanga abantu kati bazimbawo wali akabaati tebasabira ekifo ekyokusabiramu. Ndowooza nti nno ekintu ekirungi gavumenti ekiseeko omulaka ekkanisa y'e Ndeeba ezzibwewo nga pulezidenti bweya. Minisita agumizza abalabirizi ne Ssaabalabirizi nga bwagenda okutandika okulondola ettaka okulina amakanisa okulaba nga lipuntibwa kubanga ensonga esinga okubasoomooza. Twagala tukwatagane ne ttiimu zaabwe ku ground tulabe nga buli kimu kipimibwa bulungi ate batandike ne process ey'okubanga bafuna ebyapa. Teams zijja kukolebwa ne mu regions ez'enjawulo nga zisinzirira ku Ministry Zonal Office. Abasabye okwongera okukulaakulanya ettaka lya kkanisa nga buli lulekebwawo ttayo litwalibwa amalindirizi. Nsabye church okukozesa ettaka naddala church ng'erina ettaka ddene. Waliwo ebitundu nga church erina ettaka ddene okulaba nti ettaka eryo balikozesa mu kulima kye tuyita commercial agriculture, okulima n'okulunda, ate era kiyambeko okuba nti kiziyiza abaagala okubba oba bannakigwanyizi. Abo wadde amagezi okuwandiisa buli musenze aludde ku ttaka ly'ekkanisa wamu n'okulowooza ku nsawo ya gavumenti eya Land Fund era neyeeyama okwongera okunyweza enkolagana wakati wa gavumenti n'ekkanisa ya Uganda. Omulabizi George William Ssebagala akuuma entebe y'obulabizi bw'e Luweero asiimye minisita olw'okubeera omusaale mu kuyamba abalina endooliito ku ttaka awatali kwetiririra. Issues where your character is really admired, and more especially the way you respond to our appeals. Oluvannyuma abalabizi basabidde minisita Mukama ayongere okumulungamya ng'aweereza. Father, the Son, Holy Spirit, rest upon our guests, rest upon our minister and her ministry. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu lino ku LW'ABALABIRIZI TV.